okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Yeebazibwe Mukama Katonda azzeemu nate okutusinkanya nga tukyasomuka ogw'obulamu. Nze nno ekimpadde essanyu kwe kukkiriza nti ssebo naawe nnyabo oli ku mukutu guno ogwa ABN TV era oli bulindaala mu puroguramu Ensulo ey'enkya. Mukama waffe yeebazibwe. Wasuze otya nnyabo? Wasuze bulungi ssebo? Katonda yeebazibwe kubanga bukedde nga tukyali balamu. Nkwaniriza ku puroguramu eno Ensulo ey'enkya olw'okuyiga ate n'okweteekateeka ogenda mirimu gy'onnaku olwaleero nga tuli wamu ne Katonda waffe. Omulangira Isaac Walugembe era omuweereza w'enjiri ya Kristo. Bwe ntyo Mukama ampadde omukisa ate okwogerako naawe okuyita mu by'okuyiga by'onnaku olwaleero. Twewombeeke, twebaze n'oluvannyuma tugende mu by'okuyiga. Katwebaze. Otukoze bulungi Mukama, kubanga ffe weewaawo tetulina kye tusasudde mu maaso go okubeera abalamu n'okutuusa essaawa eno. Bangi tebasobodde kuzuukuka mu kiro kubanga bafudde, abalala bazuukuse balwadde, baasuze ne puroguramu okubaako bye bakola ku makya ka leero naye tebasobodde. Kale ffe bwe tutunulamu mu ngeri yonna gye tuyise mu kiro tetuyinza na kumanya tuyiseemu tutya, naye kubadde kwagala kwo kyetuvudde tusitula eddoboozi lyaffe okwebaza. Oweebwe ekitiibwa Mukama, ogulumizibwe naffe tulabe omukisa oguva gy'oli okuyita mu lunaku luno. Jangu otuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olwaleero Mukama atuwadde omukisa ate okuddamu okusisinkana. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokubiri ogw'omwaka guno 2023 kya nsonga okwebaza Katonda olw'ebikulu by'atukoledde. Ekyokuyiga ky'onnaku olwaleero kiriko omutwe ogugamba okukyusibwa amata ga soya. Omusajja ono eyawandiika akasisimuka yatugeredde emboozi. Omwami bamuyita James Park. Yatulaze emboozi okusinziira gye yakulira. Naye ng'emboozi eno tennagenda maaso, njagala tusome ffenna mu kitabo kya Matayo essula ey'omwenda olunyiriri olw'e19. Tulabe Bayibuli kyetugamba, olunyiriri lwaffe olw'okujjukira we luvudde. Waliwo ebigambo bino. Yesu n'agolokoka n'amugoberera n'abayigirizwa be. Yesu n'agolokoka n'amugoberera n'abayigirizwa be. Emboozi eno James Park gye yayogeddeko esinziira mu kyalo kyabwe gy'ava era yagituumye okukyusibwa amata ga soya. Bwe yabadde atunnyonnyola yayogedde nga bwe yakulira mu nsi y'ewaabwe ye California mu America, mu kitundu ky'e California, era n'atugamba nga bwe yabadde aliraanye oba bwe yakula aliraanye dipo y'amata ne faamu ennene, faamu eyo bagiyita Clovers. Atulaga nti yakolako mu faamu eno n'asalanga essubi okuwa ente,
amata gaali mangi ge baanywanga ag'ente okuva mu faamu eyo. Ente gye zaakomanga okulyanga essubi erinyirira ekirabika obulungi ate n'okuwa amata nga mangi. Ekiseera kyatuuka nga James takyetaaga mata nga gamuyitiriddeko. Newankubadde nga yali mu Clovers gye yakoleranga, amata yageetaaganga buli lunaku. Yaganywanga obuteddiza kubanga gaalingawo. Agamba baagaleetanga ku luggya lw'ewaabwe mu bicupa ebinnyogoza, baagawangayo mu ngeri ez'enjawulo. Wabula nga wayise ebbanga yasengukayo mu kitundu kino ekya California era n'avaayo ku faamu ya Clover gye yakoleranga era gye yanyweranga amata amangi. Olugero lwe lugamba bwe yamala okusenguka olumu ng'avudde mu kyalo ekyo n'agendako mu kitundu kye bayita San Diego gye yakyalira mukwano gwe. N'atuuka ewa mukwano gwe ekyamazima ne bamwaniriza ne baleeta ebyokunywa ebyali biwerako, naye mu byo n'alabamu ekyefaananyiriza amata. Kale olw'okubanga mu California ye yali empisa ye okunywanga amata buli kiseera ate ng'aganywa mu bungi, yasikirizibwa okunywa ku mata. Oluvannyuma lw'okunywa amata ago n'atandika okuwulira abantu nga boogera ku bulungi obugalimu. Oluvannyuma lw'okukyogerako nti gawoomye. Era agamba nti bwe yamala okunywa ku mata ago aga soya yakyukirawo n'ataddamu kunywa mata ga nte. Eyo y'emboozi. Naye yabadde agikomekkereza ng'agikomekkereza ne ekigambo omuyigirizwa ku bwakyo kitegeeza muyizi. Ekigambo muyigirizwa ku bwakyo kitegeeza muyizi. A disciple means a learner or a student. Mu buli ngeri tetukoma kuyiga. Ng'okyali mulamu manyi okyayiga bingi. Abantu abasinga obungi tulowooza nti bw'oba wasoma n'omalako oyina master's degree, oyina qualifications ez'enjawulo, wakoma okuyiga. Si bwe kityo bwe kiri. Ate bwe tuba tuli baakuyiga tuyigira ku bantu ab'enjawulo. Ayinza okubeera omwana omuto n'omuyigirako, ayinza okubeera omukyala, ayinza okubeera omwami, ayinza okubeera gw'oyita omwavu. Enjiga zaffe zijja mu ngeri ez'enjawulo. Oyinza okuyigira mu mbeera ey'essanyu so n'embeera ey'ennaku n'ogiyigiramu. Oyinza okuyigira ku nsobi z'abalala ate n'obuwanguzi bw'abalala nabwo n'obuyigiramu. N'olwekyo abadde atugamba nti era mu kukyusa enneeyisa yaffe ey'obulamu okusookera ddala bye twetaaga biteekwa okuba nga bigonvu okumala ekimala okufuulibwamu ekintu ekirala ddala. Emitima gyaffe giteekeddwa okuba nga migonvu ekimala okusobola okukyusibwa okuva mu kirimu okutuuka mu kirala. Omutima gwo kasita guba nga mukakanyavu nga tegulirudde kukyuka,
Yensonga lwaki abantu abamu tukyali mu ndowooza egamba nti embeera yagaana. Tukyalina endowooza egamba batusosola. Tukyalina endowooza egamba owaaye abantu beefaako bokka. Naye nga lwakuba wagaana okukyuka, okugonza omutima gwo okukyusa enneeyisaayo. Nawe muganda wange, oteekeddwa okubeera omugonvu ng'oli ready okukyuka mu buli mbeera, okusobola okukyusa ekifaananyi kyo. Obudde bukedde, naye ogenda ku mulimu, bakugamba okeereye, toyagala kumanya. Oli musawo, otuuse mu ddwaliro, abantu balwadde, ali awo alaajana mukazi wattu asaba buyambi, omulangira nga bwe gye yalwalidde wabaddeyo. Toyagala kukyuka. Abantu abamu mumisinze promotions ku mirimu olw'okubanga temwagala kukyuka, muli bakiwagi. Oyinza okuba ng'okozesebwa naye ng'ate toli ready kukyuka. Ne mukama wo n'agamba owaayi kankuleke, bw'olitereera olikyuka. Newankubadde nga tokozesebwa, oyinza okubeera nga gwe boss naye nga bizinensi yo yeesibidde awo kubanga toyagala kukyuka, gw'omanyi watuuka. Toli advisable. Toyagala kuweebwa magezi, naye omuyigi ekyokuyiga ky'olwaleero kituwadde amagezi nga kigamba era mu nkyukakyuka n'enneeyisa y'obulamu okusookera ddala bye twagala biteekeddwa okuba nga bigonvu ekimala okufuulibwamu ekintu ekirala. Oteekeddwa okuba ng'oli mugonvu, ekyo ky'okkiririzaamu nga kigonvu okusobola okukikyusaamu okifunemu ekintu ekirala ekisingako obulungi. Tekigumya okumanya nti mu kiseera ekituufu tuyinza ffenna okukwata ekkubo eppya nga tuli wansi w'okuluŋŋamizibwa okw'ekisa. Gwe tolowooza nga kinyuma okuva ku leve endala obadde kiriina n'ofuuka departmental head olw'okuba nga oluŋŋamiziddwa abantu abamu. Tekinyuma okubeera nga gwe yali omuyombi nga ne ku nnyumba z'opangisaako ku street bakimanyi nti gw'oli muyombi. Tekinyuma abantu okuva eri ne bajja nga bagamba nti mwagala omuntu eyakyuka, omuntu omukakkamu, nti tuleete gundi kubanga waluŋŋamizibwa. Gwe tolowooza nga kyamakulu. Olw'okuba nga tetwagala kukyuka, embeera ezimu zitwesibyeko lwekyo. Tekinaba kubeera leeti. Omusajja ono James yalina embeera ze ze yakula amanyi, ng'amanyi nti amata bulijjo gava mu nte era nga gamuwoomera nnyo, naye lwe yanywa ku mata ga soya ne bamuyigiriza n'ebikulu ebigalimu n'ebirungi ebigalimu. Yakitegeera era kati aganywa nga musanyufu kubanga ente oba weeziri oba teziriiwo, ente bwe zibaawo asobola okuganywa amata ge kubanga agaagala, naye ne bwe zitabaawo asobola okufuna aga soya. James wayagalira anywa amata. Waliwo embeera ze twesibyemu. Ffe ewaffe twakola bwe tuti era nze tezisobola kukyusa kuva mu nkola y'ewaka. Kiki yansikirano? Beera mwetegefu muganda wange. Oba nga obudde bukedde Katonda atuwadde ekisa tugende tukole. Tugende tubeeko bye tussaako engalo zaffe. Naye bw'oba toli mwetegefu kukyuka, togenda kulaba mukisa. Ono kyavudde atugamba okukyusibwa amata ga soya
osobola okukyusibwa akaana akato koonyooma, osobola okukyusibwa boosi wo n'akujja ku leve endala n'akutuusa ku leve endala. Ku lw'obulungi osobola okukyusibwa abakozi bo b'okozesa, osobola okukyusibwa head teacher w'essomero lyo, osobola okukyusibwa student wo, osobola okukyusibwa buli mbeera. Ng'ova mu bulungi weeyongera mu bulungi. Njagala okutegeeza toyinza kukyuka kuva mu mbeera gy'olimu nga toganyiza Mwoyo Mutukuvu Katonda wo okukyusa. James agamba, nsaba Mukama agulewo emitima gyaffe era aginyweze nga tukola enkyukakyuka mu bintu ebiyinza okuba nga bibadde kitundu ku bulamu bwaffe okuviira ddala nga tukyali bato. Oyinza okuba nga okuviira ddala ng'okyali muto mu kukkiriza walina by'okkiririzaamu nga by'olowooza nti bye bijja okukuyamba. Tusaba Katonda atusaasire tusobole okubikyusa. Abantu balina okuba nga bajja okusanga we baali bakumanyidde nga wavaawo dda, si mu bubi. Sigamba nti baakumanya oli head teacher somewhere nga kati oli class teacher, oba kye ŋŋamba nga wali manager somewhere kati ng'oli cleaner. Tetwagala batumanye nga tuli wansi. Nedda, batumanye nga baatusanga wansi naye nga tumanyikiddwa kati tuli waggulu kubanga twakkiriza okukyuka. Omutima omugonvu gusobola okubeera omulungi era ogukungula ebirungi. Bayibuli erina kyeyogera mu kitabo kya Isaaya essuula eno ey'e18. Njagala tusomeyo ffenna. Isaaya essuula esooka olunyiri lw'omunaana olw'e18 agamba bw'ati. Kantandikire ku lw'e12. Ku lw'e19 agamba, bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi. Naye bwe munaagaana ne mujeemanga munaaliibwanga ekitala, kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde ekintu kyangu. Bw'oba ng'oleredde okukyuka okugondera bakama abo ng'ogenda ku mulimu muganda wa, ng'ogenda mu nnimiro, ng'ogenda ludda wa yonna gy'osuubira, ng'ogenda oliredde okubeera n'enkyukakyuka mu bulamu bwo, ogenda kufuna ebirungi Katonda by'ategese okuyita mu bantu ab'enjawulo. Naye bw'onaajeemanga gwe tokyuka, towabulwa, olina ntagambwako enseekule. Emirundi mingi Katonda atulabudde mu mwoyo tweyongera okuyiga naye toyagala. Emirundi mingi atulabudde mu mubiri naye toyagadde. Nsaba Mukama atusaasire tubeere n'enkyukakyuka ng'olunaku luno tulutandika. Nzikiriza ng'olina ky'ofunye. Nsaba ekyo Mukama akizimbuluko kibeere kinene mu bulamu bwo. Njagala okwagaliza olunaku olulungi. Obudde nga bukedde, genda okole. Nzikiriza nga Mukama bwe tutegeeza ensonga zaffe buli ku makya, mwesigwa ajja kulaba okusaba kwo akuddemu era ajja kuwa ekisingako obulungi. Omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu kagubeere wamu naffe olunaku olwaleero okuyita mu lunaku lwonna tugabane emikisa egyo. Atasobodde kutusanga ku puroguramu eno eya Ensulo Ey'enkya, genda ku YouTube channel yaffe osubscribinge, wandikamu ekigambo Avento Productions, ojja kuba otulaba. Osubscribinge ate osharinge ne bannaffe, n'ekirala likinge Ensulo Ey'enkya program. N'enkya tujja kudda mu Mukama nga kwe kusiima kwe nkwagaliza olunaku olulungi. Katwebaze. Kitaffe omulungi, tukwebaza kubanga otwadde omukisa ogw'otuyigiriza. Tutegedde nga twetaaga okukyuka. Waliwo embeera ze tuwangaliddemu nga tulowooza nti ze zinaatutwala mu maaso, naye nga tulina okugonda tukyuke tuziveemu tugende mu mbeera endala
ezinaayinza okutukulaakulanya mu bulamu obw'omubiri n'obw'omwoyo. Tusaasire Mukama tubeere n'emitima egikyuka. Abaddu bo n'abazaana bo abatulaba ku Caribbean TV bawa omukisa. Obudde bukedde, buli omu agenda kusaasaanira mu ngeri ez'enjawulo olw'okukola. Kkiriza oweereza omukisa emirimu gy'engalo zaffe. Abalwadde bajjanjabe, abafunye okusomoozebwa okw'enjawulo, Mukama beera wamu nabo. Ekisa kyo n'okwagala kwo bitubeere okutuusa lw'onookomyawo obwakabaka bwo, kubanga nsabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Mukama akuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.